Omwabuzi wa President ku nsonga z'entobazi Prof Gilbert Bukenya ayongedde amaanyi mu bikwekweto eby'okufuuza abasaanyaawo obutonde bw'ensi. Leero agenze Namanve n'ayimiriza omuyindi ategeerekeseko erya Faizo ng'ono ye wa kampuni eya Liberty eyagula Yiika 39 mu lutobazi lw'Omugamayanja Namanve. Abasaawa balekeraawo temporary until batunamaliza n'NFA n'enema. Kino kiwaliriza abakulira okukubira mukama waabwe Faizo najja ng'ono ategeezeza Bukenya nti baagula ettaka mu kitundu kino. How big is the area? We're about 9 acres on that side and about 30 acres this side. Amugambye nti baaligula emyaka 10 egiyise era NFA ne batwala mu kooti nga yemulugunya ku ngeri gye baali bafunye ekyapa ku ttaka eryo. We bought it over 10 years back. Yeah, so we've been here for over 10 years. Akakasiza Bukenya nga bw'agenda okukozesa ekifo kino awatali amugaana ekijje Bukenya mu mbeera n'agamba nti kikafuuwe bano okugenda mu maaso nga bakolera ku ttaka ly'entobazi. You acquired land, but that land was illegally acquired. Bukenya wadde Yinvesta n'empapula eziraga engeri gye yafunamu ettaka lino mu bukyamu mu 2012 kyokka gavumenti n'ekizuula mu 2017 ekyapa ekyogerwako ne kisazibwamu. Ekifo kino yakitwala ate bwe yamala okitwala n'afunamu ekyapa. Ekyapa gavumenti ye yakimuwa kaŋŋambe abeene mukono. Bw'amala okifuna ekyapa ekyo ne kisalwamu n'ebipapula ebiri. Agamba waliwo ebiwandiiko ebirala ebiraga nti ekyapa kino kyaddamu okukolebwa mu 2011 nga buno abwogeddeko ng'obufere mu bakozi ba gavumenti mu woofiisi y'eby'ettaka e Mukono. Njagala nnyo oyo eyakola ekyapa naye ffe tumutwale mu kkooti oba agobebwe mu kugaba ebyapa kuba abamutemu. Era kizudde nti omuyindi ono abadde atandise okusala poloti mu ttaka lino ng'aliguza abantu abalala. Omuyindi Faizo abuulidde Bukenya ng'ensonga zino bw'asaanye okuzigenda empola kubanga ziri mu kkooti. Bukenya n'amwanukula nti mpawo kigenda kumukugira kutuukiriza buvunaanyizibwa obwamukwasibwa pulezidenti. Everything here, even the same things that you're talking about are also in court. I don't care about the court. I know, but the facts are the same. You know me. I know, but what I was saying is the facts are the same, and even it was found that nothing was acquired illegally. So who found that? Even because we did all the title checks and everything, even the processes. Sebugwawo Dennis atwala ebyebibira ku mbalama z'ennyanja Nalubaala ategeezezza nti ettaka lyonna mu Namanve lyali lya kibira nga liweza Yiika 2000 era baaliwo abantu okuddamu okulisimbako emiti. So tebeeranga gazetted to and forest reserve. Ekitulemesa nti ewali emisonga za court toyinza kujja full board. Some titles were cancelled way back about 4-5 years ago and they were reinstated. Kizawire yakusakidde eggulire lino ku Agabutikidde TV.